ekisanja nga tulonze bivunaanyizibwako naye tebyakolebwa kyanga tulonda Sentebbe ebikoleddwa byayonooneka amasanyalaze ge baatusuubiza teyagafolowinga kimu wansi embuzi bakuba embuzi buli lunaku ekyalo tekikyalina mbuzi enkoko abantu bakyalunda nkoko bazibba bazinona ne mayumba batwala embizi batwala ente ate ne babitwala buli kaseera buli lunaku katola obukulembeze lwaki oba obwongerayo ate nga tulina abantu abalina strategy esobola okuba nga tujjawo ebintu ebyo ebyokufuna enkulaakulana naye nga tutumiddwa omukisa olw'obukulembeze obuliwo so tuba twagala bachairman bakyusibwe n'akakiiko kakyusibwe konna tulonde ketumanyi kagenda okusobola okufeesinga challenges ez'obubbi n'enkulaakulana bye tulina ku kyalo waffe ng'ebufuma sente tuba twagala tufuna akakiiko akagenda okukola challenginga okujjawo challenge ez'okukubba era newoogenayo kati abantu tebakyalina bukuumi bwonna ate erosi yandibadde oba yandibadde eteekawo enkola eziyiza ebintu ng'ebyo so yensonga nga nze payasi lwaki nsaba obukulembeze buleme kwongerwako kisaala ndonde tufune bye twagala za payasi n'omutuuze wa Bumaseenya Mulekazi municipality Masenya Lukazi municipality Migwe district twatunamba ekyokwongezaayo ekisanja eky'Abasentebbe tukadde sikiwagira kubanga olw'ensonga zino Basentebbe abasinga kukyanga tubalonda abasinga tebakoze abamu twajje nabo ng'ekisanja tekinabakugwako olw'okubanga balemereddwa okukola emirimu gyetwabalonda ne bye basuubiza manifesito batuukirizaako yate n'akamu kati obeera awo n'ogamba ate okukyongerayo kiba kikukola bubi tuba twagala ekisanja kyakiweddeko ekewo tulonde tetwagala batwale mu maaso ebitundu byaffe kintu ky'okuwuliza Basentebbe babiri emyezi 6 kirungi olw'ensonga nti tusanze obusoomoozi bw'akaseera wabeeridde nga tebali mu ntebe kuba security ku bitundu kwe tukola ki kuva ku byalo byaffe so Basentebbe singa baba balina kye bongera ku security y'ekitundu okutukuuma n'okumanya abantu abazize ku baki ku bitundu ensawo zino ebinywa amateeka bibadde bulungi olw'ensonga nti tubadde tetulina baki naye kirungi okuwongeza ki ebbanga eryo paka bwe banaakola ki bwe banaalondera Sentebbe gavumenti bwenakkiriza ensonga eyo tusobole okuba nga n'ebitundu ebyo byonna bina Basentebbe kuba batuyamba nnyo naddala abantu ba wansi oba omuntu atandikibwako amanya gange yezekangaze Ibrahim omwa kati ekyo ekintu ky'okwongezaayo ekisanja nze sikiwagira olw'ensonga kuliko yabakulembeze abamu nga bo baafa ku byalo ebisinga tekukyaliko baki bakulembeze batwala bantu mu maaso n'ekirala n'insekurite nayo kati awo kweri ku byalo n'ebisinga n'ekirala yabakulembeze abamu tebavunaana bantu kubanga bebeerako yabeŋŋaana tekitunga omuntu omu nakola omusango namanya nti ono omwana wa gundi bamukwatako n'ekirala ebintu by'ebyunga saavisi tebatera kubituusa tebatera kubituusa ku muntu wa wansi ate n'ekirala kyekyo kikugamiza gavumenti erina kyekoledde ensonga zanise balonde n'obukiiko byobijja nze Mukulwanyaga Fred omutuuze w'Enganda ekyokwongezaayo chairman
oba basentebe tekyandibadde kibi naye bakolako ko mobilizations abalonzi ne bamanya nti ayongezebwayo oba bakikoze nga badictator. Ekyokubiri babeera babongezaayo kitegeeza baasazeewo tebaatwebuuzaako naye mu kubalonda batwebuuzaako babeera batusaliddewo byebiri e Ukraine ne Russia oba nakyemalirira. Ekyokusatu bachairman yadde owange simuyinaako ttabu naye baabalala beeyisa bulungi n'abantu tebetaaga kujja mu bwesige be bayongeddeyo abantu abali mu kutulugunyizibwa. Mbibuuza njagala ansa oyogerako nti baafa oba tebaliiwo. Stampu ennaku zino mu ntegeera yange yafuuka ya muntu atya. Luli abantu babeeranga mwenda nga bonna kukakiiko babaawo. Nze naliko eyo ekatwe n'olukulu enkoko njeru kyamani bw'omukubira nga waliwo bapuloti oba ki oba nsonga ya ttaka oba misango atambula ne sitampu ku boodabooda nga talina mukulembeze mulala gwayise n'asalawo bwogu kati singa afa ani agenda okumanya bibaddengawo. Ekitegeera bulungi ekirondesa abantu omwenda addawo nemanyi obuvunaanyizibwa obuli mu kintu ekyo naye bw'obeera ng'oli bwomu ne sitampu nga tolina gw'oyita ani alimanya ebibaddewo obanga afudde nga wagula ettaka naye nga tewagamba maama oba mukyalawo oba abaana bo. Kitegedde mbeera ku kyalo kye bayita Kigombya kati ku nsonga ey'abasentebe okwongezaayo ekisanja kituyisa bubi olw'ensonga nti abantu twagala tulonde omukulembeze gwetwagala naye gavumenti naye etusobedde olw'ensonga nti tetusobola kusalawo ng'abantu ku nsonga y'abasentebe. Sitegeera gavumenti sente ezibuze kubanga okulonda bachairman tusimba ku mugongo naye nga kyembadde nsaba kuba nsaagala nnyo twogere nnyo njagala gavumenti ekendeeze ku kisanja kyeyongerayo bachairman tulonde bachairman be twetaaga kubanga kizimba eggwanga lyaffe. Oyo obungi ennyo batunda amataka era bayingira mu mataka g'abantu ne babafera ne babanyigiriza. Kale ngaffe abatuuze naffe tuba twetaaga bachairman bwe tunaasobola okugenda tugundi ye ne tumukubira omulanga tugamba nti munnange omuntu ono atwala ettaka lyaffe nejjangu otuyambe asobole okutwambuza ebintu ebyo obuntu bulamu. Kyekituleetera okwagala tulonde basentebe ffe betwagala abanaasobola okuzimba abanaasobola okutwala mu maaso. Amanya gange nze Kanyamunyisa nani mutuuze w'eŋŋandi. Pulogulaamu ey'okuba nga twetaaga enkyukakyuka mu bukulembeze nga obwa LC tugyetaagira ddala kubanga enkyukakyuka bwetabeerawo tubanga abantu gwe basibako ekintu kibeerewo ebbanga lyonna gwe noba tokyagala kibeerewo. So wabanga enkyukakyuka ebeerawo tusobola okuteekawo omulala abaddewo ntuga nti kaveewo oba ne tumwongera bwongeza ekisanja nti tukyayagala koleki abeerewo. Embeera eyo bwetusebo gyetulikola nnyo bali mu mibyonyo gy'emataka batunze amataka batutunze twagala baveeko batuweeko abalala batukulemberemuuko. Ebyo ebyange. Amanya nze Asani sinzidde mu Kitega Kasumba Asani sinzidde mu Kitega Bwantonzi. Kati ffe ekyokubongeza ekisanja tekitukolera olw'ensonga nti balina ebintu ebakoze bye batalina bbonga bachairman kukola. Kiraba batukyusizeemuuko tulondeko omulala.
nze ekyalo ekyange waliwo epangaalira bakyamani bongezayo ekisanja kyalo kyekyo babiyita Mukono hamu kasa bakyamanyi abamu bakoze bulungi abamu erusi bazitwala ng'amaka gaabwe abo basaana baveeko nekirala gavumenti era sigamba nti olwokuba batwangeza tujja kuba nga tumalirize jo tegiggwaayo naye bwe baba nga abakulembeze kyebalabye tulina okweyongerayo bwe tukola jannakyewa tetuli bakozi ba musaala ate mwe bannamawulire mukimanyi bulungi nti batuwa omusaala gwa mutwalo birowooza nti omuntu yandikayanidde nnyo okusigala ng'afuna omutwalo omwezi n'olwekyo tukola okusinga bannakyewa bwa bulungi bwa kitundu n'olwekyo gavumenti weba esazeewo tweyongereyo era tujja kusigala nga tuweereza oba tukola bwannakyewa badde bibeerawo ate kituufu omuntu okweyagalira nze siyinza kugamba nti nzikiriza abagenda okwesimbawo bwe baba balina obusobozi obukulembera eggwanga kirungi n'olwekyo okweyagaliza kirungi si kibi era sibavumirira naye nga bwe baba balina obusobozi abantu ne babateekamu obwesige basobola okugenda mu maaso nze ssentebe w'ekyalo Kitega muluka gwa Namubira Anthony mu ggombolola ya Mukono Central Division Mukono Municipality Mukono District. Nze naakamala k'ekisanja ekisooka eky'emyaka 5 nga ssentebe kuba atwongera emyezi emirala 6 nagina 6 omulala gwe baatwongeddeko ebigenda okugwako ndowooza mu June. Mbadde atukolera mu bumenyi bw'amateeka naye gavumenti weeba yeegambye tennafuna ssente ziteekateeka kulonda kitegeeza tukyaliwo mu mateeka era tuweerereza muki tuweerereza mu mateeka kati we baba bagamba nti tetuweerereza mu mateeka abalamuzi be bakafulu b'okukwasa amateeka genda weeyimirira omuntu mu kkooti nga tolina bbaluwa ya LC1 ekyo kyekiraga era omulamuzi ajja kugamba njagala ebbaluwa ya LC1 kitegeeza ffe tukyaweerereza mu mateeka.